Yes, whatever Fahad TV ujina kusaba subscribing ate or liking video. Bajita Fahad TV YouTube channel kwa updates zina value buli kade buli sawa. Subscribe, liking ato commenting mbane updates zina value naku nze kutusa kwa nzikusaba okulira. Nze kutusa ko mbujivu bwazo. Labo ya Nampijja Florence ne Pastor Wilson Bugembe ebadde yengukutu naye tandise okuvayo mu lwatu mpola mpola. Etandise okulabibwa mu lwatu Nampijja Florence ne Bugembe pasita omukwano gwabwe guno. Banaganda basinga bebuuza naye bana ababiri babalakaki surprise jukira omwaka oguwedde ogwa 2021 Pastor Wilson Bugembe yasinzale ku kituuti kye ku kyaki eya Nansana eya worship house wali enansana n'agamba nti essaawa yonna ajja kuba ayanjula omugole ate omugole gwajja okwanjulira bannayuganda ajja kuba mukozi wa ku TV kati bannayuganda basinga batandise okugattagatta ebintu babigattagatta bagamba Pastor Bugembe yali agamba mugole iki yali agamba Nampijja Florence yali agamba ni kuba mbalaga omukwano gwe kati waliwo ekifaananyi kino nga bw'okirengera ekifaananyi kino kitambule nnyo ku mitimbagano ku social media sites eziwerako zonna nga kiraga nti Nampijja Florence ne Pastor Wilson Bugembe balina ekigenda mu maaso wakati waabwe omukwano gwabwe guno nno gw'enkukutu gwandivaayo mu lwatu mpolampola era bannayuganda basinga beekanze ne bagamba bano ababiri mwattu baagalana ebiri siriasi lwako bagezaako okwekweka bagezaako okwebuzaabuza naye nga balina laavu egenda wakati waabwe maaso wakati waabwe ababiri bano. Jukira mwaka guno gwennyini omwezi gwadde mwezi gwa kuna Nampijja Florence ne Pastor Bugembe bannayuganda baali basinga bagamba nti Nampijja Florence ne Bugembe beesaana. Jukira bagenda ku mutugo ogwa Instagram ogwa Nampijja Florence ne bagamba nti Nampijja Florence yandibadde abalaga omusajja omutuufu gwagenda okufumbirwa. Era abasinga ne bagamba nti bo nga basinga bannayuganda bamulondera Pastor Wilson Bugembe kuba naye ali single. Ne bannange kiri mu Uganda olimwa mu Uganda muneeno basiribwa abasinga bali single gige mazima. Basiribwa abasinga bali single. David Jalo ali single. John Black ali single. Bangi nnyo bali single. Abamu tebeegomba na kugenda mbufumbo. Tebeegomba abasinga na kwegomba. Kati Bugembe musajja atyo endiga zimubanja omugole buli ssaawa kyeyava azigamba banne nja kubanjulira omugole wange gwe ngenda okukwasa naye omugole oyo ajja kubeera pulezidenta wa TV emu. Teyagamba TV ki, teyagamba mannya ga muntu, teyagamba mannya ga muntu okwagenda kubanga awasa. Teyayogera na TV kikwajja okuba ng'akola. Kati ssaawa zino balaga nti Nampijja Florence ayinza okuba yoyo kwabo Pastor Bugembe yali akoze ki bye yali ayogerako. Essaawa zino abasinga bannayuganda bagasse ekifaananyi kino nga bw'okirengera ekya Nampijja Florence ne bakigatta n'ekya Pastor Wilson Bugembe ng'akutte ebimuli ne bagamba nti bano ababiri beesaana mwattu. Beesaana ono mukozi wa TV oli pastor wa church abuulira ndiga bagambye bannayuganda mwanattu bano baba beesaana bano yabandibadde beeyagala mu mbagirawo nga n'akatayi tekannasa. Bannayuganda basinga bakisanyukira nnyo ne bagamba mwattu eyagasse ebifaananyi bino yabaakolanga buli lunaku yabagattanga buli lunaku ebifaananyi balina gye bagasseemu ekifaananyi kino ekya Nampijja Florence ne Pastor Wilson Bugembe era kitambule nnyo ku mukutu ogwa Instagram wali ne ku mukutu ogwa Phoenix browser nga balaga nti Nampijja Florence ne Wilson Bugembe mwattu beesaana bamakinga bali bafiitingira ddala bulungi nnyo era bwe kuba kweyagala mwattu bagende maaso n'okuba nga batambuza laavu yaabwe babanga Pastor Wilson Bugembe omukozi wa TV gwe yali agamba Nampijja Florence mwattu bagende maaso n'okuba nga batambuza laavu yaabwe bagende maaso okuba nga batambuza omukwano gwabwe bagende maaso okuba nga beeyagala bagende maaso okuba nga beemetta laavu. Bannayuganda basinga bakisanyukidde nnyo abasinga bagambye mwattu Bugembe mwattu w'oba onoonya omugole mwattu Nampijja waali awo abasinga bagambye posiko ne Nampijja ne bulijjo gy'ali ng'ali single mwattu bagende ne Bugembe bajja kuba beesaana bulungi kuba ono pastor oli pulezidenta wa TV. Bannayuganda basinga bakisanyukidde bannayuganda basinga bagambye mwattu Bugembe ne Nampijja Florence baba beesaana bulungi babeera bamakinga ddala baba bafiitinga byansusso. Bannayuganda basinga bakisanyukire ne gwe weeriza comment gwamulaba kiba kijja amanyi laavu ebiseera ebisinga laavu teriiko ebyo bw'ate ono pastor omukozi wa TV nedda ebyo tebiriiwo. Osobola okusanga pastor ng'ali ku mwana muwala bano abaana abawala abambala obukete nga ye gwafiirako olw'ensonga nti omutima kiguba gwagala. Kati Bugembe mwattu ayinza okuba ne Nampijja nga balina enkwatagana egenda mu maaso wakati waabwe ababiri bano. Jukira mwaka gwadde gwa kumeka mwaka guno gwennyini Pastor Bugembe yakyazibwa ku pulogulaamu eya tukyakyanki. Jukira Nampijja yagiweereza bano beemoola ku pulogulaamu eyo nga beemoola bannayuganda basinga ne bagamba ne bano nga beemoola kiki balina enkolagana egenda maaso wakati w'ababiri bano.
bwegamba ntandise obiraba nange ntandise obiraba kuba pulogulaamu eyo naali gibalazeko ne copyright ku YouTube y'amaanyi nnyo copyright nnyo ku YouTube wano bayinza okunkuba copyright kyalo yange ne bagisaanyawo naye nga bambi beemoola ku pulogulaamu eyo eyatukyakyanke Nampijja Florence ne Pastor Wilson Bugembe Bannayuganda abasinga tebaabifaako naye abasinga omanyi eryabalabira ewala bagamba mwattu bano balina enkolagana egenda mu maaso wakati w'ababiri bano waliwo enkolagana egenda mu maaso wakati wa Nampijja Florence ne Pastor Wilson Bugembe Bannayuganda abasinga bakiteekako nnyo amaaso ne bakiteekako nnyo attention ne bagamba abantu bano bayinza okuba baagalana Bannayuganda muzuukuke bano abantu baagalana bano naye okwagala si kibi okubanga baagalana si kibiraavu gyerya buli muntu yenna aba ne laavu buli muntu yenna aba n'omuntu gw'ayagala kati Nampijja Florence ne Bugembe baba baagalana si kibi kuba abantu bonna bantu bakulu basobola okwesalira nti munaaye tugwe mu laavu oba titweyagala kwegamba mwattu naye ng'abasinga Bannayuganda bambi kibasanyusiza era abasinga ne ku posti eno ebifaananyi ebyo ebitambulatambula ku Instagram ne ku Phoenix browser Bannayuganda abasinga bakisanyukidde nga bagamba mwattu bano abantu baba bamaakinga comments zonna ze bataddeko zibadde ziraga nti mwattu bakisanyukidde era basinga bakisiimye basinga bagambye mwattu bano abantu bamaakinga Bannayuganda basinga ze comments ze bataddeko abasinga bagambye congratulations Bugembe Nampijja Florence embaga yaddi biti egenda kubeera ku Kyakyenansana bwe naggwa embaga eryoka ebeewo Bannayuganda basinga bambi kibasanyusiza njukira Nampijja n'aba abawagizi abamuwagira anabawagizi be ne Bugembe naye n'abawagizi be kwegamba buli omu alina abafaanizi be kwegamba kibadde so massive nnyo wali ku mukolo gwa Instagram ne ku Phoenix browser nga batambuza posti ye ya Nampijja Florence ne Bugembe oba niyagasse ebifaananyi bino naye yabigasse mu ngeri eri fantastic naye Bannayuganda basinga kibasanyusiza ne bagamba mwattu bano abantu bamaakinga era bandibadde beeyagala jjukira mbagambye omwaka guno gwennyini Bugembe ng'agenda okutongoza concert ye eri akatonda w'abanaku abadde mwene ensonga bamukyaza ku pulogulaamu ya Tukyakyanki era Nampijja Florence yamukyazako olunaku ne baali beemoola nga bonna baweza pulogulaamu nga beemoola Bannayuganda basinga ne bagamba bano bayinza okuba mwattu baagalana bayinza okuba baagalana ebituufu mwattu ebya ddala nno mu subscribinge mweraba